Prejan Media TV yona gyosinzira tukwebaza okubanga essaawa zino oze kuwulira latest updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Omwami amanyiddwa nga Wyke Benda, ffenna tumumanyi omusajja ono atukubye obuyimba obw'amaanyi omuli Turn Up The Vibe. Omusajja ono Wyke Benda ebbanga eriyise abadde musajja muwulu era nga abadde ku mudaala ogw'abanoonya, naye omwami ono yalabye nga embeera ya karantini tajja gisobola, kwe kusalawo addingane ne mukyala we amanyiddwa nga Julie Batenga oba Segeera. Omukyala ono yakontributinga kyamaanyi ku career ya Wyke Benda, ate era tumanyi nti ebbanga eryayita mu 2018 bayawukana oluvannyuma lw'okuba nti baali bafumbirwako mu 2017. Oyo omukyala yamwanjula mu bazadde mu May 2017, naye ne bafunamu obutakkaanyawo ne baawukana oba Segeera, ate nga kiraga nti balina n'omwana waabwe omuto. So embeera eyo yaleese Wyke Benda okuba nga yeegayagayamu n'agamba naye amazima amatuufu okubeera mu buwulu essaawa zino ng'ate nina omwana omuto kiba tekikola. So basazeewo ne baddingana, era congratulations to Wyke Benda ne Julie Batenga okuba nti baddinganye kubanga baali bafumbo initially then ne bafunamu obutakkaanya. Kale latest updates ku Prejan Media TV ffe tukuwa ageno n'eri okubanga osobola otegeera ebifa mu ggwanga.